13 nga tetunatambula kuna myaka 2 okuva 2013 wenebeera n'okusukkawo awo batunuulira ki ebyo ebimu okulaakulana kwa Buganda mu Uganda eyawamu era enteekateeka mu boogezi abo be twayina ab'olulango n'okubaganya ebirowoozo. Profesa Sempeebwa akakiiko ke-19 ke yakulembera Profesa Joel Oloka Onyango yatulaga Uganda's politics in the next 20 years. What are Buganda's prospects? Buganda mu myaka 2 okuva 2013 y'ensonga coffee production mu Uganda. Tuyina ebika by'emmwanyi mirundi 2 kye tuyita Arabica ne Robusta coffee. Ne production ya Robusta coffee enansangwa kubanga ffe bannakazadde ba Robusta mu nsi yonna. Buganda production yayo eri 60% out of 100% mu Uganda yona. Mu Uganda. Ne tulyoka tubeera ne Busoga n'olyokozaako Ankole ne tubeera n'ekitundu ekya Bunyoro ne tubeerako n'akatundu aka Tooro ne tubeerako n'akatundu aka Rwenzori. Kakati bino byonna kubanga bintu bikolebwa bwe twabanga mu gira ejya5 n'egy'enkaaga olukiiko lwa boodi oluddukanya emmwanyi mu Uganda lwabeerangako balimi n'abasunsuzi nga ba technocrats abava mu ministries ez'enjawulo kye tuyita government agencies bo babeeranga ku advisory committee. Era etteeka eryayisibwa olwali tulina ery'emmwanyi ebyo byali ebirowoozo nti tuddeyo olukiiko lutambule nga bwe twaluyina mu myaka gyana ejya5 ng'omulimi atuula nga omulimi n'omusunsuzi n'omusuubuzi w'emmwanyi olukiiko olwo bwe baluddukanya. Kati bani abaluddukanya? Wadde olwaleero kwe bali naye omuwendo gwabo gwe mutono ogw'aba technocrats gwe gusingako obungi. Nga bano bava Ministry ya Agriculture, Ministry ya Trade, Ministry ya Finance. Kati omuwendo ogw'aba technocrats nga ali ne mu field y'emmwanyi eno Buganda mmwanyi terimba n'ebitundu era bwe bitambula ate nga bo omuzinzi ogwo tebabeerayo nnyo. Naye decision making bwegenda okukolebwa ate bali omuwendo omungi gwe gukola ki? Gwe gusalawo. Anti be bagendako ne mawanga g'ebweru ne balaba. Abakulu bagamba nti kino abakulu bagamba nti twalina omugenzi Bildad Muwonge Dr. Sembeguya ne bannaabwe abalala the father of cooperative movement in Ankole eyalinga member wa board ebyo byebakolanga bo nga kyekinyusi ky'emmwanyi ku lw'Abanyankole kweterana. Bildad Muwonge nga be kyekinyusi ku lwa East Mengo Growers Cooperative Union ne tiimu eya West Mengo ne Wamala Union ne Masaka ne Busoga Growers. Ng'olwo ekinyusi ky'okuddukanya ekirime ky'emmwanyi kyalinga mu bazikungula akuzirima okuzikungula n'abazisunsula n'abo abazisuubula. Bali ab'amagezi ag'obuyivu olw'obusomi e Makerere n'ensi ez'e bo ne baleetamu oluvannyuma nti International Coffee Organization bweno bwegamba kino kiba kitegeeza ki? Ye International Coffee Agreement member state Uganda nga mweri kubanga mu nsi yonna ensi ezirima emmwanyi Uganda namba 8. Ekitegedde. Ate mu nsi ezitunda emmwanyi okuva mu nsi ezo zennyini Uganda namba 7. Ate Uganda ku lukalu lwa Afrika ye namba 2 mu kungula emmwanyi naye ate ye namba 1 mu kutwala emmwanyi ebweru. Ethiopia ye namba 1 mu kungula emmwanyi naye Ethiopia yo kyeyina enkizo ku Uganda ebitundu byayo 8 ku buli 100 ebikungulwa emmwanyi domestically bazayinywera.
zisigala munda bazongerako omutindo nga omutindo kati value center economy ya Ethiopia eri waggulu kuba domestically emmwanyi bazikola ki so nga bino tetunakola suspension ng'olukiiko lwa leese ekiteeso era ne kiyisibwa gavumenti yali badde